bakwata abantu abalina okukyajingibwa mu kooti eza bulijjo ne bateeka mu kooti z'amagye. Olunaku olwaleero tulina Olivia n'abalala basibe. Kyogamba nti ekyo kyamaanyi nnyo okusinga oli gwe musibye emyaka 3 emyaka 4 ono gwe mwajjako famire ye. Kyogamba ekyo kyamaanyi nnyo okudistractinga bizinesi za gavumenti okulaba nti paliyamenti ekiteekako essira yasoose. Tulabe babaka bannaabwe Honorable Kabanda yavaayo n'avuma Prime Minister n'amugamba bo babeera mu ntalo ne sipiika ne Vice President kubanga bakazi ye nga tebamuteeka mu kakiiko. So ensonga zino twetaaga ozitunyulira mu buvuba tutegeere bo bali beekwasa kubanga bali baagala okulemesa report ey'enkwata President gye bamukwatamu nga 5 ng'ajja akomawo Uganda olw'abana Uganda ab'enjawulo be bakwata abawera mu 13 bali banoonya ensonga yonna yonna gye basobola okwekwasa. Naye bana Uganda bagezi, we are a sharp generation, you cannot stop. Kale nawe mujebaleko baka. Sasa Prima Lusaniya olwetanidde. Sookera ddala kibadde kinkakatako okuwagira Prima. Prima nsomye naye kuva mu primary era tuvudde ffena mu ghetto. Ffe abaana nga bavudde mu ghetto mu mbeera etabeereka. Prima bo baaliko bulungi kubanga mu ghetto ze wabigalo gye nasomera naye primary. Ate omwana ow'obuwala waavaayo n'akikola kitukakatako naffe okujja okumusapootinga. So Prima waavuddeyo yavaayo n'akola oluseniya olw'emmere n'akola ebizigo n'akola ebintu eby'enjawulo. Kiraga creativity nti omwana avudde newaffe gye bantu gye batasuubira omuntu yenna okuva asobola okimeekinga. Kitukakatako naffe kubanga naffe tuvudde mu mbeera y'emu okujja okumuwagira naye okusingira ddala atumekinze proud nga abaasoma naye nti olunaku olwaleero mu bantu bonna bye baali batasuubira nti yajoyininga business n'ajoyininga social life. So social life eno nemufuula kyekyali. So kitukakatako okujja omusapootinga emirundi mingi ntumye oluseniya lwe kubanga luwooma. Leero kubuulizaawo ddo wali olulidde. Ndi oluseniya lwe sitandise butandise kululya. Nduliridde ebbanga ddene nnyo. Lwe lusinga okuwooma. Wogamba ku lusaniya kubanga kati nga ffe bannabyabufuzi tutera okwagala abantu be twesiga. Era omanyi nti Prima omukubira essimu ng'olinawo wakutte mu ofiisi ng'oyagala okulya kamera akawooma ogamba kankubire Prima. Naye olwokubanga kati nafuna omwana wattu ewaka ate siyinza kayisaawo sikyamuwagira nga luli nga we nali omuluulu. Kati luli nali muwuulu nga muwagira nnyo nga mbeeraawo ne ngamba ani gwe nnyinza okulya akamere nga naye kalungi kawooma ate nga mwesiga ne bakaleeta nga manyi nsobola okawoomera. Prima is reliable ekisookera ddala. But ekisingira ddala obukulu nti ebbanga lyonna okuva mu primary we stayed in communication. So ekyo kyokka kiraga nti anybody can make it in life. So we want to encourage everyone. Waliwo abantu abamwegomba nga Prima, waliwo abantu abatwegomba nga ffe. Naye we have a story behind us and at the end of the day we support each other. So kibadde kinkakatako okujja olunaku olwaleero okubeera mu Prima okumuwagira okumu-encouraginga okumulaga the journey has been long but she has made it. There are different challenges in life but at the end of the day it is what you fight hard for the public and for everyone to see that you can inspire others to join the business or to be successful as well. Fetumu taking and Prima kyakoze olunaku olwaleero kimala bumazi. This is good for a girl child. This is good for somebody. Nga luvudde ku lusaniya kati nnyo mwagambe temudda mu parliament nga government ebeetonde. Yes. Okusookera ddala tuli serious about the issue. Tetuli just nti government kutwetondera. Emirundi mingi ba minister bavuddeyo ne boogeza ebirimi oba ne boogera ensonga ne zitaggwayo. So for this only time because basusse President waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu okumukwata mu ngeri etategerekeka okwata abantu ab'enjawulo ne babasiba ku guno omulundi tulowooza nti kino kisusse kigenda mu maaso kamanyiiro naye ffe twagala okulaba nga tukola buli kimu okulaba nti baminisita tebaddamu kujja mu paliyamenti kweyogeza birimi. So wadde baataddewo katemba ku lunaku olwokuna olwawedde naye ku lunaku olwa Tuesday tugenda kubeera very more serious kubanga tebaatuwadde statement gye twabadde twetaaga. Tetwagala bwagazi statement, twagala bannyonnyole abantu baba baagala omuntu waabwe nga bali wiringa omukima ku kisaawe buzibu ki obulimu. Constitution webekkiriza omuntu yenna okuvaayo nayaniriza omuntu we oba constitution webekkiriza nti abantu balina eddembe okukuŋŋaana tewali kibalemesa. So Abannayuganda ekirungi akatengo baakavaamu ate kati babuufu twababuusa. We are young generation. They need to see things different from just a white paper.
so abantu baffe tuba encouraginga buli kimu kyetegereza obulungi tusobole okukikola mu butuufu bwamu. Naye nga tulaba amaaso okweyisamu amaaso mu Parliament kisusse. Okuyisamu amaaso kisusse kubanga tulina nakyemalira. Ono yagenda mu nsiko n'alwana ate ffe tusalawo okukolesa amaanyi g'abantu. Afugisa mundu Uganda tebeerangako na demokrasiya. Era abantu abamu babawuddisa nti kisoboka Uganda balowooza waliwo demokrasiya naye enkola obubbi obususse ebintu ebigenda mu maaso nga si bituufu okuwamba abantu institutions okuyingirira ogeza nga judiciary parliament n'ebitongole ebirala ebyandi biprovidinze service eri abantu ba bulijjo. Iffe nno tulaba Uganda kubanga tutambuddeko, tulaba Uganda kubanga tuli mu jijjo ogusomyeko, tulaba Uganda kubanga twagala abakulembeze n'ebitongole ebiri accountable eri abantu. Ekyo nno kye tusinga okutunyuulira kubanga tulina ensi gye twali twenkana nazo nga Uganda efuna independence. Olunaku olwaleero zaatuyitako olw'okubanga obuli bw'enguzi olw'abayaayi abasalawo okujja ne balowooza nti no famire yaabwe ne basalawo okuwamba. So at the end of the day it is a struggle. Different people are struggling differently to make it in life, but we are struggling to make sure that Uganda is a peaceful nation economically, socially, ne issues endala nga si byakuwuddisa ng'eddagala gye liri mu ddwaliro naye ng'okusingira ddala ng'omuntu wa wansi asobola okuwulirizibwa ng'ali iko n'omuntu oyo yeefuula alinamu ku majja. Ekintu ekyasinze opatabula lunaku olwokuna kyabadde nti nno omubaka omu ng'atagwa munupu yagenda n'awemulira munne eri bweri. Ekyo mwe temwakirabamukko nga waliwo tewali kuwemula, twetaaga just kunoonyereza kye yali ayogera kituufu oba si kituufu kubanga kisoboka okuba nga kye yayogera kituufu. Kale ate mpaka nga tufunye obujulizi kisoboka okuba nga kye yayogerako kituufu. Era awo naffe tukyamubuuza kubanga yatugamba bintu bino ebimu bituufu. Kale bintu ebimu bwe biba bituufu ate tekitukakatako ffe kuvaayo ku defendinga kikyamu kubanga ffe aba-NUP ekyenjawulo kye tuyina oba ffe abamanyi g'abantu buli kimu tukyogera nga bwe kiri. Oli waba ali enguzi tumugamba, omwana ow'obuwala wabanga atandise okukola obuzi obutali butuufu tumugamba. We tuba tulina abayaaye mu sisitemu tubagamba, oba wali mu poliisi ffe tulina obuvumu. So kati waliwo okunoonyerezebwa kyeyayogedde kituufu oba si kituufu. Wekiba kituufu ate taba na musango gwonna. Abantu bagamba nti no okay ayinza okuba yakyogedde naye ate togenda mu constituency ya munno n'okyogerera. Tulina okwawula. Bassa abantu, bakutta abantu abaana b'obuwala ne baba rapinga mu drone ez'enjawulo. Ebyo sitole muzijje muziwulira. Bakutta abantu ne babanywesa omusaayi ogulimu akawuka ka siriimu. Kati kyogamba ebigambo ebyo just byogedde bisinga obukyafu n'obukumpanya obugenda mu maaso mu gavumenti. Bakwata abantu abalina okukyajingibwa mu kooti eza bulijjo ne bateeka mu kooti z'amagye. Olunaku olwaleero tulina Olivia n'abalala basibe. Kyogamba nti ekyo kyamaanyi nnyo okusinga oli gwe musibye emyaka 3 emyaka 4 ono gwe mwajjako famire ye. Kyogamba ekyo kyamaanyi nnyo okudistractinga bizinesi za gavumenti okulaba nti paliamenti ekiteekako essira yasoose. Tulabe babaka bannaabwe Honorable Kabanda yavaayo n'avuma prime minister n'amugamba bo babeera mu ntalo ne sipiika ne vice president kubanga bakazi ye nga tebamuteeka mu kakiiko. So ensonga zino twetaaga ozitunyulira mu buvuba tutegeere bo bali beekwasa kubanga bali baagala okulemesa report ey'enkwata president gye bamukwatamu nga 5 ng'ajja akomawo Uganda olw'Abannayuganda ab'enjawulo be bakwata abawera mu 3,000 bali banoonya ensonga yonna gye basobola okwekwasa. Naye Bannayuganda bagezi, we are a sharp generation, you cannot stop us. Thank you very much. Okay, thank you.